Olukiiko lwa FDC olw'okutinko lukulungudde essaawa esobye mu 7 nga lukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo omubadde n'ekibiina okulemererwa okusindika omubaka mu lukiiko lwa East Africa nate omulundi omulala. Olunaku lw'eggulo aba FDC ababiri okuli Ingrid Turinawe ne EB Florence Ekwawu tebayiseewo okukiikirira Uganda mu paalamenti y'omukago ogwa East Africa. Abakiise mu lukiiko luno basabye Pulezidenti w'ekibiina Meeja General Mugisha Muntu ne Ssaabawandiisi Nandala Mafaabi bannyonnyole okusuka omuguwa ku bantu ababiri FDC bye yasindika okuvuganya. Newankubadde Mugisha Muntu akkiriza nti olukiiko lw'ekibiina olukozi lw'emirimu lwasalawo okuggyayo erinnya lya Ingrid Turinawe ye Mafaabi nga Ssaabawandiisi w'ekibiina ne yeerema. Tutegeezeddwa nti wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'oludda lwa Mafaabi ne Mugisha Muntu ku nsonga eno. Bano balemeddwa okukkiriziganya era ensonga ne bagijuliza olutuulo olunaddako wiiki ejja. Okusika emiguwa kibaawo ne bw'ogenda mu makereziya mu makanisa n'emizikiti bibaayo ne mu bibiina bibaamu. Okusika omuguwa si kye kikulu, okubeera n'enkola egonjoola ekintu kyonna ekizze kye kikulu era tukirina. Tujja kutuula twongere okubikaanyaawo, tubadde tetulina time emala, tutegeseeyo ko retreat era tugenda mu retreat. Ate ekyokusindika abantu babiri bo twasindika nga tukkaanyiza buli omu ng'akimanyi nga tugenze babiri, naye ekyokugjayo omu awo we wali obutakwatagana bulungi. Olukiiko era lusazeewo okuyimiriza enkolagana n'ebibiina okuli ekya DP ne UPC oluvanyuma lw'ebibiina bino okwekobaana ne NRM okubalemesa mu kalulu akakubiddwa jjo. We thought that it is high time we do our things as FDC, irrespective of the other political parties in the opposition in courts. Whether they are truly in opposition or not, we shall just have to deal with FDC matters. We're already seeing discussions between DP and UPC, maintaining the status quo and all that. This discussion was already going on. And you know, this marriage between UPC and, and also DP slowly coming in, it was a force that we could not compete against. Twakaanyiza era twakkiriza nti DP ne UPC teyaronze abo bonna teri ayaronze muntu waffe. Kinajjukira nti munna UPC Christopher Poka n'owa DP Fred Mukasambidde be bayiseewo okuva ku ludda oluvuganya okukiikirira Uganda mu paalamenti ya East Africa. Habad Ziwa, NTV ya Kawungezi.